Mikwano gyaffe mwenna njagala okubalamusaako n'okukozesa omukisa guno afunye akakisa okulaba akatambi kano oba atulaba mukadde kano era njagala osiime nsooke neeyanjule. Amannya nze Musoke Thaddeus Naggenda, ndi musajja Munakyagwe, ndi musajja wa Kabaka, ndi musajja muweereza ate ndi musajja mukozi era omusuubuzi. Mukadde kano nze Secretary General w'ekibiina ekigatta abasuubuzi mu Uganda ekimanyiddwa nga Kasiita, ate nga ffe twatandikawo amasomero agali mu mannya ga Mpoma Royal College, Mpoma Junior, Mpoma Parents ne Mpoma Little Ducklings. Tugafunza nga tugayita Mpoma Royal Schools. Ate nga neera nze yatandikawo enteekateeka eya Kyaggwe Development Initiative. Baganda bange bannonda okubeera ssentebe w'amasomero omukono okwongera mu maaso obuweereza. Njagadde nkozesa omukisa guno nga gavumenti tukyali mu nteeseganya nayo okuta amasomero okuddamu kakalabya emirimu gyago bulungi, naye nga bwe tulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 okubeera ntukozeseera omukisa guno okuyambako mikwano gyaffe abazadde abakoseddwa ng'emirimu tegitambula bulungi. Mukimanyi bulungi COVID yakyankalanya emirimu gyonna mu Uganda. Ekituufu kiri nti ensawo z'abantu abasinga teziyimiridde nga bwe zaali, n'eyange yennyini kamwe kwogera. Naye olw'enteekateeka n'okukwasisa awamu tusazeewo mukadde kano okusoosowaza nga tukwatagana n'amasomero ag'enjawulo ne university z'enjawulo okubeera nga tubatuusaako bursaries ne scholarships. Mulimu mikwano gyaffe abateesobolerako ddala ng'embeera yakunyize nnyo, ng'embeera nzibu nnyo nga tukuwa full scholarship. Mulimu abamu ng'embeera kale nayo teyimiridde bulungi, naye nga tugamba nti nedda amasomero wegatuwa half bursaries osobola okwetetenkanya. Awo nno nawo bwekiri nga sayidi eno tukwatagana nnyo ne mikwano gyaffe ab'enjawulo, ebibiina eby'enjawulo n'abakulembeze ab'enjawulo abava mu ofiisi n'abayiseemu bursaries osobola okuzifuna. Ate era mu kibuga Kampala mu ofiisi zaffe za Kasiita, emukono ku ofiisi ez'enjawulo tulina ddala ofiisi ya Kyaggwe Development Initiative e Lutengo, tugenda kuba tugulawo ne ofiisi endala ekyabakadde n'ebitundu ebirala bwe tujja okubeera nga tukutegeeza. Naye nga ne mu masomero ag'enjawulo tujja kuba tukubuulira wa osobola okugenda okujja bursary zino, era nga twongera okukubiriza baganda baffe okwewandiisa mu nteekateeka eno. Ate era si kyekyo kyokka, n'amasomero amalala agaagala okwasisa wamu naffe nga tugasaba okujja gatwegatteko. Akadde kano kakwebeereramu ng'enjogera y'ennaku zino, naye Kyaggwe nga tutadde ensonga ya bursary yokka, nga tukwatagana n'emikwano gyaffe mu business community n'emikwano egy'enjawulo yenna ayagala omutima ogw'okuyamba. Tuwagira mu bulimi, okuyambako mu bulimi, tuwagira mu bulunzi, tuwagira mu by'obujjanjabi n'emikwano gyaffe nga tebasobola kwejjanjaba, tuwagira mu by'amateeka nga tukwatagana ne teams ez'abalooya, tuwagira mu kutandikawo emirimu egy'enjawulo nga tuwawaayo kasente akatonotono, ate era n'okusomesa. Si kyekyo kyokka, Kyaggwe tugenda mu maaso okubeera nga tusalira ebizibu ebinyiga Bannakyaggwe amagezi. Abakadde mikwano gyaffe aba batambudde emyaka nga tubafunirayo ettu ery'enjawulo. Obuweereza obwo bwonna butusobozesa okubeera nti tusobola okukwatagana. Muganda wange, omutima omugabi tekitegeeza kuba mugagga, wabula kibeera na mutima ogw'omugabi. Kyonna kyonna kyasobola abantu bano bonna abatuwa obuyambi buno sigamba nti bagagga nnyo, naffe ne tukwata ne kaffe. Tusaba boolaba bonna enteekateeka ya Kyaggwe okubeera ng'ogiwagira, kubanga tusuubira nti ettu lya Kyaggwe lino lijja ddala okuzza Kyaggwe ku ntikko. Ku lwa Katonda n'ensi yange, Ssaabasajja Kabaka awangaale.